tuzibirize tuwe baagala kaadi. Andi kakati waliwo abajja okugamba nti abaagala oyo ava ku nteekateeka z'ekibiina. Jjukira wabeerawo bya Mpuuga ekifo ky'okudisidinga jjukira nti otalo wali wakati wa Mpuuga NUP. Ye n'asalawo n'adisidinga ne mwami Mpuuga. Ate ayinza okutereera naga olaba munnanga abasajja banziriddemu ne banziriza kaadi si ka musajja Mpuuga weeraba oba malaaya oba zolo ze nfa bwini y'emitiyana. Siri mwogezi wa kibiina, siri mmemba wa kibiina, nenze mbadde nsaba busabe kaadi tugiddize baagala. Omuntu gwe sisemba kuddiza kaadi ate kiyambe bane mumalimu banjanya ssente zaffe ezaaki ze yasuubiza 15 okumanya n'omuyaaye muzibu yaganya okuzireeta mu kaashi sewanyana mukaaku yakeesimbawo emirundi 9 buli weesimbawo yasemba. Mukaaku ajja kufunayo obululu 7. Mukaaku ensi yamugoba paka ensi lweriggwawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwe atulaba ku emboozi mu UG. Weebali kutulaba aganga nze Geoffrey Mayanja nga bulijjo mwetuli tukwasaganya ensonga tukwebaza ku lw'okutubeerako ng'otulaba. Tusaba obeereko paka tunamaliza sheno essaawa nnamba nga tuzikunukiriza otujja okumaliriza. Soko nzikirize Isima Lubega ekibibi akubuuzeeko tutandikiraawo emboozi nsanyusa okulaba ssebo. Bitambula bitya? Bwe bityo pozi mweyo mwetuli akasente okalaba keeyo kabuzenzi ne kadda ne mukati kasente kambuzi. Akasente kakubuze ne kadda ne mukati ne keewogoma. Nunya kuku speaker ayo simwagalirako ddala. Aliwa speaker ki? Anita sigobadde ngamba. Bale ngamba luyirika. Aluyirika. Si mukwano gwo. Mukwano gwange naye aludde okunyoonya omanyize nina moto. Nze sinyoonya banyoonya bunyoonya. Ye moto yange. Lwaki speaker Anita Amongo tomwagala kubanga kulengo nti tomwagala? Sina kye musuubiramu ate sina kye nsuubira kyasobola kunnyamba. Ate era sina kye musuubiramu. Simwagalirako ddala. Owa nsonga ki? Ensonga esooka nti talina kyasobola kunnyamba ate talina kyasobola kukolera bannayuganda. Ate kasa yafumbirwa omuntu w'abantu gwe basinga obutaagala. Kati wano ebizibu bya Uganda tulina 3. Tulina ekya Mwami Museveni, tulina ekya Fufa Boss oyo Magogo, tulina n'ekya Mubajje. Bonna bizibu. Byonna bizibu. Era bwe tuba tutwala Mwami Museveni ne Magogo alina okugenda adobonkanyiza omupiira n'adda ne mukati ne Mubajje alina okugenda. Kati ate sipiika bwe yagattako okufumbirwa Magogo n'annyiwa n'adda ne mukati. Ate Magogo yakola ki? Omusajja yatutwala mu Africa Cup of Nation nga tumaze emyaka miyitirivu. Bino ebya Uganda by'ogattirira obugattirizi nti saagundi ateeba ate ono n'agwa ddulo ate ono n'akola kutya nga otuyiseemu empiira egigenda mu World Cup bwekyo bwe gigenda. Ate gwalina mukisa ne bwali badde gwali tututte. Magogo ku ssente zaafunye obufunyi singa yali ayagala ttiimu y'omupiira eyo sa tuli wala nnyo. N'empiira agidobonkanyiza wano yazimba akasaawe kalirungujja oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga akasaawe Magogo ke yazimba aba akuvumye nnyo.
yaddira mazzi mwennyini erungujjawo wansi n'akazimba n'ateekayo butayimbwa bulinganga obw'enkoko nti yali azimba paviliyoni n'obutayimbwa bukoze bwe buti bwe yali azimba paviliyoni kali gwe tewasimba paviliyoni gye yazimba ngikutwaleko ogirabe oli akuvuma obuvumi nti olinganga akasaawe Magogo ke yazimba nti Fufa kezimbye mu Uganda kalirungujjaawo ye yakazimba ng'omuntu oba Fufa ate Fufa yagikulembera ate asobola okusalawo okuzimba ye nga ye Magogo olwo n'ebizimbibwa nga Fufa nti Fufa yezimbye Fufa ne Magogo be baakazimba ne bw'olaba kasaawe kalirungujja olidde bayita oba Bulange B oba Bulange E kali wansi mu bitoogo byennyini mwe yakazimba mu mazzi mwennyini empagi zonna zikozebwa eziti zeebase olidde wafiirawo ne katulakita oba yakajjawa oba yagenda n'anyonya galagi za tulakita n'aleetayo obutulakita bubiri n'abuteekawo bwafiiraawo oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga butulakita bw'Amagogo bwe yateeka ku kisaawe kye yali azimbye Fufa kyezimbye mu Uganda okaaba amaziga kati nze Anita Kasa yeegattako Magogo Anita n'annyiwa ne bwe mulaba ku TV njijjako nga wanyiiga nnyo nanyiiga naye ennyumba ya Anita Amongo wagiraba ennyumba gy'alina gye yazimba gaggadde eringa woteeri n'ekigasa ki nga aliwo n'abamwesimbyeko obwavu buli e Bukedde ekitundu ekisingayo obwavu Busoga na Bukedde obwavu buli e Bukedde ensekere ziri e Bukedde enkukunyi ziri e Bukedde naye ng'abantu abakutuusa mu bitiibwa beebaka bubi basula bubi ffe twatuuka n'okwetuma ebyalo byewaffe Isima Lubega ekibibi twagala abantu b'ebya tuli made in Kibibi ne gwe n'oba ng'oli made in Bukedde naye ng'abantu b'e Bukedde batunula ng'abava mu kampu nedda ssebo kyekugamba kye mazima mbaddeyo Bukedde waliyo ddi naliyo wiiki singa 2 emabega ne bw'obatunuulira ogamba bava mu kampu bonna njala baayuuya bwayuuya obwavu buli e Bukedde naye ng'asinga ssente mu Uganda azimba guyumba wulidde eyo ennyumba senga yazimba emusaanidde n'azimbiramu abantu b'e Bukedde 100 wa tosobola bamalayo naye yalikozeyo village model n'oyagaza abantu okusula obulungi okulya obulungi okwebaka obulungi ne bwe wagizimbiddeyo ennyumba 100 ennyumba 50 tukiyita oba village model nekiba ekyokulabirako naye gwe n'ozimba oguyumba gulinganga gu kyaki wulidde gulinganga gu Pentagoni nga neya Pentagoni oli yamulema wulidde naye nga obwavu buli e Bukedde bannange tuve e Bukedde webale gwomu ku basonze ssente olunaku olwajjo kubanga NUP yatandise fundraising yaayo ey'okulaba nga efuna essente nalabye account sente zetaagisa ziri biliyoni 9 naye nga essente ezo zirina kuyamba kulaba nga zifandinga campaign ya 2026 tulabyeko ababaka ab'enjawulo nga beeyama eryaka ba parliament abawadde miliyoni 10, 15, 3, 2 n'abala mu kategori eyo nteekateeka eyo wagirabye otya teekateeka najabirwa kuba yannumye saabadde na ssente nadde njagala nange ensonde nje bwe gyali badde 10,000 naye ennaku zino siri bulungi n'essimu yiyo yanfuddeko esimu yanfuddeko kati nze kyanyize nnyo okubeera nga ndi omu ku baagaliza NUP ebirungi ng'ate saasonze wadde n'ekinusu era nasuze seebase wasuze okulungutana nze omu ku baagaliza NUP ebirungi okuba nga saabadde ku lisiti eyo naali badde ati lisiti mbawayo 10,000 n'ennaku zino nange ebizibu bingoya essimu yafudde sente sirina
naye nga kyannumye nnyo kuba NUP ndi ku mutima njagala wadde nagaano giyingira naye nga njagala mbagaliza ebirungi naye ojja ogiyingire oba omutima gukyali kwefudisi nate nekwefudisi togendayo katonga togendayo oba yagalagana mu kyampuuga DF ekyo bakita ADF sisobola ekyo sebo si ADF DF walabye ng'atongoza ekibiina ekyo baayise omusajja naga nti ADF oye ADF oye tewamulabye namulaba nze namutumye kibiina kyabatujju kabina kabayeekera eri yali ensobi gye yakola ate bajja ne bagitereeza omulala najja bane katonda yakyawampuuga omulala najja n'agamba DFCU oye omulala yagamba DFCU oye DFCU oye kyannuma kuba DFCU ye banka yange mwentereka nange akaseete n'oli olwakwata akazindaalo DFC oye DFCU oye kale banka yange nga mugikuba ebisiraani teri banka gye njagala nga DFCU kuba ngiterekeddemu kati emyaka 2 myaka 2 ng'oli mu DFCU ndi mu DFCU naye namwe aba DFCU mutuwe ku birabo mugaba nnyo kalenda ate ne bukalenda bwe mugaba buba butono nnyo si bwe bujja mu kitibwa kya banka yabajje newa biyisima gwe ejja mu kitibwa kya banka yifaanana etya kalenda guba gunene ne bakuwa kakalenda kamu nga kajjuddeko emyezi gyonna akapapula kamu bwe kati n'enamba z'amasimu zaabwe n'amatabi gye gasangibwa mukole gu kalenda nga buli lupapula lw'obikkula olaba ebikoleddwa na biki ne DFCU myaka 20 ndi mu banka yammwe munyiya bukalenda ate n'obubi obutono bwe buti owulidde kalenda mugikole nga nnene ng'obikkula olupapula nga lugazi bulungi nnyo ng'ogiteeka ne mu ddiro oli n'amanya nti ono kasitoma wa DFCU ate mugabe ne ku birabo ku bantu abaludde mu banka yammwe emyaka 2 ogayita matono nze sina banka ndala yonna except DFCU era neekanze nnyo ng'omuwagizi wa mpuuga agamba DFCU oye yasoose gamba ADF oye ate bonna ne baddamu oye ADF oye nenga nti ate wabulidde bayombera emmere abampuuga banne katonda akolimira mpuuga yayisa abantu yabawadde ssente n'abasuubiza twalabye butambi nga butambula nti saabulabye nga nabusanze ku TikTok ate netosheyalingirako nga butambula baatuleeta baatusuubiza ebyokulya baatusuubiza emmere ne ssente baatuwaddeko bitundu tebaatuwadde emmere alikubawa ssente zaaki abaali bagenze mu gundi mu nteekateeka z'ekibiina anti mpuuga takyena awantu gy'asobola kuyita bantu olaba kwabo era yataddemu ssente DFCU oye kati olaba mpuuga katonda yamukolimira yabasuubiza emmere yabasuubiza enkoko yabasuubiza era ekintu kyamutuddemu owulidde kyamutuddemu kati ye mpuuga katonda ye yamugobye mu Uganda agigaanidde mu bugaanizi ne katonda ye yamugobye mu Uganda owulidde oye twamumaze tuddeyo ku kitebe ku NUP ensimbi ozaleyo bwe zaayitiŋŋana nalabyeko awo abamu ku bakulembeze ab'enjawulo nalabye Sewungu musajja wa Sewungu yawaddeyo miliyoni 10 miliyoni 10 kashi asiri sure asijukira bulungi abaza wadde za kisuubizo pledge nalabyeko abaka ab'enjawulo awo nga bayo miliyoni 10 waliwo gundi ono owegundi owerubaga Mukasa Rosias 15 milioni 15 president yennyini milioni 10 Rope Jolosanyi milioni 10 n'abalabazeekawo nalabyeko omukyala nalabyeko omukulu ono owe Makindi omubaka Alan Sewanyana yasuubiza milioni 15
nalabye omubaka w'Emityana baagala Joyce milioni 3 zade za cash 3 n'abalala abazze beeyamye bwe batyo nze okujjako mbadde nsaba aba Nuupu mbadde saagalira ddala baagala naye mbadde nakyusizzaamu baagala mbadde njagala bamuwe kaadi kuba bwe tumma baagala kaadi tujja kuba nga abakuba Mpuuga mumalizaawo olaba n'emmagye bwe muba mulwana mulekawo oluguudo abawanyise mwe bayita temusiba nguudo zonna kimenye mateeka ga bujaasi oyagala bawe baagala kaadi baleme kubulizaayo Mpuuga lwaki Mpuuga toyagala abulireyo baagala lwaki njagala bamuwa kaadi lwa nsonga ziringa nga 2 esooka baagala kyakayiga yakajja mu byabufuzi ate ennaku ya leediyo gimanyi leediyo esinga tezisasula ziringa nga z'abalokole owulidde leediyo obusente bwayo butono kati baagala abadde yakajja mu ssente namukola kati bw'omuzzaayo mu nnaku eri oba omukubye ennyo kati olaba baagala balinga nga bamusimbirawo nti ekibiina n'omusajja n'aleka omusajja n'ajja mu kibiina nakyo kyamaanyi nnyo omusajja talekeka musajja ki Mpuuga musajja ng'otegeeza ki musajja kuba kati Mpuuga musajja yenna kati baagala bayinza okuba bamugaa nti ku Mpuuga n'ekibiina oyagalawo ki n'aga njagala kibiina omusajja talekeka ng'olese omusajja kati nze mbadde nsaba aba Nuupu yesi siridde bigambo byange mbadde njagala baaga tumuwe kaadi ensonga endala senga baagala tumuwa kaadi n'abako bajja kuwaguza anawawuguliza nga wali abali ab'NUP kubanga waliyo gwe bayita 5 waliyo ne Nabbosa ku ground eyo gyali naye omuntu asobola okutuwa wiini ateekwa kuba baagala tumusaddaake tubeere n'ekisiru kyaffe n'ekigwagwa kyaffe ne tukiddize kaadi kituleetere wiini Nabbosa w'amaanyi waliyo nani omulala naye 5 w'amaanyi ne tebasobola Judith bwe tuba twagala wiini eri sirias tuzibirize tuwe baagala kaadi andi kakati waliwo bajja okugamba nti abaagala oyo ava ku nteekateeka z'ekibiina jjukira wabeerawo bya Mpuuga ekifo ky'okudisaidinga jjukira nti otalo wali wakati wa Mpuuga NUP ye n'asalawo nadisaidinga ne mwami Mpuuga kati abamu bagamba nti nno akomyewo lwa kiseera kyakalulu nga bagamba nti singa banaddamu ne bamukwasa n'awangula anaasigala ng'agondera n'okugobera enteekateeka z'ekibiina kya NUP ayinza obutadde ozigondera tumuleka mu busiru bwe n'obutategeera bwe ensi nemulamula gino emyaka mulabanga emingi giba mitono wulidde ate ayinza okuterera naga olaba munnanga abasajja banziriddemu ne banziriza kaadi si ka musajja Mpuuga weeraba bameka abalesewo abasajja olaba oleka musajja gwozaddemu baana naye ate ono gwotazaddemu baana gwotofunyemu wadde olubuto ate nga lwemufunamu atya kubanga oli bakolagana bukolaganya byabufuzi nti abadde muninkini we Joyce baagala nga abadde muninkini wa mwami Mpuuga waba badde babigamba nti abadde muninkini we kati nze n'assurance nnene nnyo olaba omukazi aleka omusajja gwazaddemu abaana 10 naye ate ono gwatafunyemu wadde lubuto omusajja bulijjo bamuleka naye bantu kuwaayiriza bantu bawaayiriza si bituufu batya ensi n'ensi yonna n'ekyogera nti baagala muninkini wa Mpuuga kubanga mwami Mpuuga tumumanyi musajja mufumbo alina n'abaana musajja wa mpeta teri basinze kwenda wano mu Uganda oba oyagala kumpa pulogulaamu tugikime
teri basinze kwenda no mu Uganda nga bafumbo. Wano omuntu wakyasinze okwenda ye mufumbo. Ojja n'oganoga ati ono kati lwaki akukuta ne kano eka inayo omukyala n'omusanga mu bisagazi n'omusanga mu bizikiza ng'atalina omukyala ate nga balina abakyala babbeeyi. Kati ekyokuba omufumbo tekimugana kukukuta. Nze kyenkya constituency egitutwalako n'abakooba amaliridde ne gavumenti emaliridde ne mwami Museveni amaliridde. Kati Mityana bwe tuba tugyagalidde mu mikono gyaffe tusaddaake baagala tumuddize kaadi yaffe tubeere n'ekigwagwa kyaffe. Bwe mbadde nteesa kubanga nze kyenkya nze njagala wiini y'Emityana yokka gye weetaaga neetaaga oba agireese afaanana atya oba kisirusiru oba musege oba malaaya oba zolo nze nfa wiini y'Emityana. tewali kirala. Nze njagala wiini. Ne bwe tugeza ne tuddira kaadi ne tugiwa 5 ne tuddira kaadi ne tugiwa ani Nabbosa tasobola kuyita ku Judith ne 5 tasobola kuyita ku Judith. Naye Nabbosa nga ku ground gyali akoze ebintu bingi ku ground eyo. Akoze ebintu bingi. Omuntu yenna bw'ajja mu parliament ne bwaba mukodo ne bwaba mutemu ne bwaba musiru wakyasigaza abantu be paka lwaliva mu nsi. Kati waliwo abafunye mu baagala abatasobola kuva mu baagala paka ensi lweriggwawo. Era baagala nga yagenze n'agenda ewa muninkini we era alina abantu bagenda nabo oba oyagala oba toyagala. Betty Kamya akitukolako. Twali mu FDC nga tulina amaanyi nga tulina abavubuka ab'amaanyi abawala ab'amaanyi ne Betty Kamya tugendako n'abantu era bonna n'abayingiza movement. Babeka byaye kati omuwulira ali eyo atagala butagazi kati yagenze mu ADF. Ate nze nakiyise nze Democratic Front. Nze nagambye omuwagizi akiyite. Omuwagizi yabadde agamba ADF oye. Kati nze Mityana njagala wiini. Siri mwogezi wa kibiina, siri mmemba wa kibiina, nenze mbadde nsaba busabe kaadi tugiddize baagala ffe tukumeyo ekigwagwa kyaffe. Kuba baagala alina obusobozi bwonna ne tugenda Emityana tugimuddiza ne tukwata akazindaalo tujja kuddamu tukube Judith n'abakooba. Tujja mukuba akalulu Omuwarabu akayita Swahumatunu Uzunu. Omuwarabu akayita atya? Swahumatunu Uzunu. Kati nze mbadde njagala wiini Mityana mu 2026. Obudde buweddeyo okulonda kwa mu January nga 16. Kwa mu January nga 16 tetukyalina budde. Obudde buweddeyo tewali budde. Kati n'olwekyo nze mbadde njagala tubikke baaga abakazi bwe batyo ate omukazi ng'oli abadde musajja we omunenya mpola. Owulidde ate abakazi entegera yaabwe era bwetyo. Omukazi tonyiganga na mukazi. Tonyiganga na mukazi olw'okubeera omukkakkamu. Nze lumu omusajja bamuyita Sheikh Abbas Kirevu, Mungu wa Musaasire, yali wandege yaawo nga bamuyita Sheikh Abbas Kirevu. Kati yali ampoowa nga mpoowa ne mukyala wange n'angamba omanyi okusoma Kurani ne mugamba ndejjesa ndejjese. Ndejjesa
okujjako seebadde ya Luganda oba ya Luzungu n'aligisomye naye Oluwarabu ndejjesa lulyejjese n'ambikkulira n'afuna omuntu n'amusoma nga Katonda agamba yatonda omusajja yamuwa amagezi 24 hours omusajja n'amagezi ga 24 hours naye omukazi yamuwa amagezi nga mu ssaawa ategeeramu essaawa ezi 3 zokka kiri mu Kurani ewaffe olunaku ategeeramu essaawa ezi essaawa 3 zokka ayinza okutegeera okuva ku makya paka ssaawa emu okuva ku ssaawa emu paka 6 nga tategeera n'addamu n'ategeera ku 7 paka ssaawa 8 awo n'abuukamu n'addamu n'ategeera kawungezi ssaawa emu oba ayinza okutegeera okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3 okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa emu oba obudde kejenge biba birala nga takyategeera nanga kati gwe tukuwadde gw'ogenda okubeera naye emirembe n'emirembe amiina. Omugenzi Sheikh Abbas Kirevu nga bw'aŋŋamba nanga kati tumukuwadde olwaleero mu butongole gw'ogenda okubeera naye emirembe n'emirembe amiina. Gw'otegeera 24 hours kobeere mutamiivu kobeere toli mutamiivu n'omukyala olunaku ategeerako essaawa ezi Katonda akyogera mu Kurani. Kati ne bwebanga waka ne bw'obanga okuba omukazi okuba olekamu okumanya si Katonda yekka n'Abazungu lwaki bateekawo ladies first. Era omukazi ebulaayi eyo bamuwuliriza nnyo okusinga omusajja nabo bakimanya bakijja mu Kurani. Abazungu bateekawo ladies first. Genda ku masomero amasomo gaga nti ku P7 tujja abalenzi tujja kukoma ku 6 abawala tujja kukoma ku 8 obubonero abalenzi bayinza okuga tujja kukoma ku 4 ku P7 abawala tugenda kukoma ku 8 awo wonna bakulaga nti abakazi tulina bakwatanga kyatika entegeera yaabwe entono nnyo tulina babembereza bubembereza tulina bakwatanga kyatika ne bw'oba otambula nga baga nti omusajja kulembera omukazi akuveeko emabega ne bweba furonti y'amagye tebasobola kuddira bakazi endebete ne zisooga mu maaso nga bali ku front line basajja mu mukulembera abakazi ne babavaako emabega. Ekyo kyo buli omu akkaatiriza kiri mu Kurani. Kati bwe kiba nti Kurani yatugamba abakazi tubaddiremu abakazi tubakwata empola abakazi bategeerako lunaku essaawa 3 ne baagala tumuleke tumuddize kaadi tufune wiini emitiyana omuntu gwe sisemba kuddiza kaadi ate kiyambe bane mumale mubanjanya ssente zaffe ezaki zeyasuubize 15 okumanya n'omuyaaye muzibu yaganya okuzireeta mu kaashi Sewanyana naye tasaana kuddizibwa kaadi. Yakola ki? Kyafuze kimala ate ekirala yagaana okulwala. Mpozi omuvunana kugaana kulwala. Yagaana okulwala. Yagaana okulwala. Yati ovulaba muyaaye muzibu yaganye okuwaayo kaashi era mumubembeekereze azimaleyo mulyoke mumubikire. Sewanyana bw'amala okumala emiliyoni 15 nga mubika omufuuwe mubanga basawo. Abasawo bw'amanya nti ojja baleekaanira ojja bamalako emirembe agatofaayo omuntu akyali mulamu kakkana wali naye ng'omuntu yafudde edda ku makya kati bw'atuuka essaawa z'ayagala nga gawaategedde nti Katonda ageze bubi omuntu waagenze. Kati ne Sewanyana tumulinde omubikira tumale kuggyayo ssente zaffe tulyoke tumubikire. Wulidde ye tetumuddiza kaadi. Ne Latifu Sebagala yazze n'agenda ku TikTok n'avuma Nuupu n'avuma
n'avuma chairman Nyanzi. Naye ate yafuma Nuupu yali anenya chairman Nyanzi. Naye omuntu omukulu amaze mu byobufuzi emyaka 3 woofiisi omanyi gye ziri ekitebe kya Nuupu omanyi kye kiri buli woofiisi omanyi woogisanga ki ekyakuteeka ku TikTok. Abo balatifu baana ba Museveni bakolera Museveni ekyayambye ezindo zaziwaddeyo cash mugira mu mubembeekereza naye essaawa esembe tujja mubikira. Latifu tujja mubikira. Hulidde nze kaadi zesaagala zenjagala kugabe eya Mpuuga eyo tugigabe eya Bedi Bwanika eya Kakembe Entebe bakyewaggula bonna kaadi tuzibajjeko naye baagala tumuddiremu. Owe nalabyeko ogundi azze Mukaaku Mukaaku Ssebo agenda kwesimbawo azze mu Lubaga South wuuyo MP Lubaga South Samuel Walter Mukaaku Lubega. Our country, our struggle deserve better. Democratic Alliance DA. Mukaaku yakeesimbawo emirundi 9 buli weesimbawo yasemba. Mukaaku ajja kufunayo obululu 7 tasukka bululu 7. Mukaaku nga bwe yawangula ddi 7 ng'omuwadde butono tasobola constituency yonna obululu 7 ne 12 tasobola buweza ne 12 Mukaaku tasobola buweza wulidde tasobola buweza. Mukaaku ensi yamugoba paka ensi lweriggwawo. Nze nkubuulira amazima. Mukaaku ensi yamugoba paka ensi lweriggwawo. Ne mu constituency Lubaga South tasobola kufunayo dazini y'abantu. Ajja kufuna obululu 7 8 oba 6. Tasobola. Oyo Mukaaku tatumalira biseera. Mukaaku talinawo kalulu yadde. Talinawo kalulu. Ninga musajja abaddewo nnyo banalubaga olowooza tebamuteeke mu bwesige kuno. Tebasobola nga baali bamuteereddemu ddi. Abo Mukaaku Baluswa Luwemba batumenya bubenya. Luswa Luwemba by the way namulabyeko wali nnyo mu nsonga za family ya Segirinya. Kubanga ya breaking n'amawulire ago kuba nti nno kata yabana abamu kuba Segirinya sibabe baana abakazi bamusiba busibi byonna saidi awo ndabye emboozi ezo azogeddeko nnyo. Anti Luswa Luwemba ekizibu kyalina oba anywa nnyo ebitamiiza yasiramuka ssebo. Musiraamu teyeeyisa bwatyo. Kyova balumu yagenda ku ntaana n'awoza Segirinya Lwana fight hard. Ffe mu Busiraamu tetusaba mufu. Ffe mu Busiraamu tetusaba biwumbe. Ffe mu Busiraamu tetusaba muntu. Tusaba omuntu aliyo, tusaba Katonda yekka. Katonda ali waggulu yekka. Ne kati gw'olaba yagenda ku ntaana n'asaba. Naye nze mbadde nsaba Luwemba tugende tumuggyeko omusaayi. Kulwaki? Abo abaana abasinga bateekwa okuba nga Baluswa. Tugende tumuggyeko omusaayi n'abaana. Abo abaana abasinga bateekwa okuba nga Baluswa. Bano balance abasigaddewo bateekwa okuba nga Baluswa. Kuba Luswa siraba lwaki weesibye ku famire y'abali. Gw'oli Musoga bali si Basoga. Luswa Musoga? Basoga be balituuma. Luwemba. Luwemba be balituuma. Gw'oli Musiisi wa Chapati bali sisi basiisi ba Chapati. Luswa genda osiike Chapati zo.
kuba mwami Museveni abasoga yabalekera kusika kyapati zokka na kulumwa nvunza luswate yali badde agenda nakola kadiwe yake ebikwanso eddinda byalitambudde nnyo sikulimba Yuso nakola edduuka ly'ebikwanso ejjinja litambula okukamala obukamazi Luswa amaanyi gonna dda mu bizinensi oba genda osike kyapati oba genda okola edduuka lya bikwanso neva famire y'abali sigodi kyovola nasanyukidde nnyo waliwo namwandu ayamuwadde eddagala namwandu w'omugenzi yamwambalidde nnyo n'amusensebula yamuwadde levo omusajja yafa lwaki oyingira mu famire y'abali sigwe mwogezi wa famire gwatali famire memba sigwe mukwanyi wa famire omukazi yatuuse n'omugamba nti watukwatirangako kuki yakimanyi njoza aliwo ekyalinga kimuyingira munda omukazi yabuuziza nti watukwatirangako bw'oba tewatukwatirangako naye yonna baatuuseeyo omukazi wamulabi ku tiktok omukazi nga yataami naye ng'omukazi mutuufu nze kyensaba bannanga aba famire mutwale Luswa ku musaayi eyo balansi eyasigaddewo bateekwa okuba nga baana ba Luswa bateekwa okuba nga baana ba Luswa nga Luswa bwe yali aga nti muyambi w'omugenzi nga n'abakazi yabayambiramu nga yasoobanga naye tasobola yali mukwano nnyo gw'omugenzi bali bamukwano kati ki ekimukayanye nnyo kutereeza nsonga za famire yali mukwano gwe waatali kubanga taza kubeera okulaba nga ebintu byonooneka natula butuusi ng'era omuyambi w'omugenzi ate famire emukwatako ayamuleeta yafa lwaki ye tafa naye afe akanya kusika kyapati genda okanda ekyapati anti gye mufunye mu mulembe guno mwami Museveni yasanga ebusoga bali hard working nnyo nga bakozi buli mulamuzi yali musoga buli wa poliisi yali musoga abasoga buli musomesa nga musoga abakubye mabega ne maaso kati abakanza kyapati na balumya nvunza kati Luswa agenda asika ekyapati hagwe mulimu omukulu kati abasoga gwe bakola kati buli musoga totegana na kubuuza buli gwosanga asika kyapati kabeere mu Buganda manya nti yo musoga kati ne Luswa bambi genda weegatte kuba n'osika ekyapati n'ebyobufuzi byo biganye embeera bweri embeera bwekyo bweri yuwa yogeze nogera ku kyapati nalabye awo omukyala Namyalo ng'agenda mu maaso n'okuba nga agabira ebintu ku lwa gavumenti era omukyala ono abaddeko mu bitundu ebyenjawulo wiiki eyo yayita yali mu Katwawo ng'era agaba omuli zifulampeni omuli amasigiri n'ebirala bikozesebwa mu ebyenjawulo okutandikawo obulimu obutonotono era nga Hajjati Namyalo ono wa ONC era akyayongera okutalaaga eggwanga ku lwa Pulezidenti Museveni ng'agaba ebintu ebyo ebikozesebwa abavuka bafune emirimu bano abantu bajooga Namyalo nga tannabagaba bintu ebyo yagisoose n'agenda abigabira nnyina oba kitaawe kuba nalaba kitaawe wa Namyalo bambi ali mu mbeera mbi asooka abigabire kitaawe nga tannabigabira balala tosobola kufuga baana bantu banno myaka 40 bo bagenza okugaggawala bamaze kusika kyapati bagenza okugaggawala bamaze bawa bintu ebyo myaka 40 nga muleeta ebintu timugaba abantu bagaggawale mwanyi yamala bibawa Amini yamala bibawa oba Obote yamala bibawa oba binayiisa bana bantu kujooga na bujoozi tugenda tugaba ebintu Uganda yonna abantu bagaggawale mumubbye Uganda yonna mumaze gaggawala ye lwaki ogaggawaza abalala nga kitaawe ali bubi
taata wa Jati Namyala ali bubi nnyo yavayo n'aga omwana tanfaako omwana neegaana omwana tanfa buyambi nga tanabagaba bintu ebyo mu ghetto asooka abigabire kitaawe kitaawe wa Namyala ali mu mbeera mbi bw'aba mulwadde bagamba ali mu ICC yali ICU taata wa Namyala bw'aba mulwadde bagamba ali mu ICU ebintu ebyo nga tulina bitwala mu ghetto sooka obigabire kitaawo naye afuneko kuba kitaawo ali bubi nnyo alabika bubi nnyo muleke na kujooga bantu abantu tebagaggawala bawa bintu abantu obaterawo mbeera na mirimu bo ne beekolera emirimu kati gyaleese ate ngo Frampe n'Issigiri obumu obw'emberenge obukuba emberenge obufumba obubalusa emberenge n'ebirala capati y'ebitaano aligula di Ipsam capati y'ebitaano ye Busoga bw'osisa capati nga tebagaggawalanga abasoga yabasanga bakozi balamuzi basomesa badyasi abasikisiza capati myaka 4 nga tebagaggawalanga n'abanankole bazisiikeko oba najjo mirimu n'abanankole basiikeko baziwulire vumbe abo abasajja kujooga bujozi nakudaalira nsi tebalina kipya kibasobola gattako ate beeyambisa bannamyalo babazanyisanga abalalu ku stage omuzanyo ne guggwa ng'osigadde mu bikolwa bya kiralu nga n'ebigoye bya kiralu ng'ate omuzanyo gwawedde dda kati be bannamyalo ng'omuzanyo gwawedde dda n'osigala mu biviri ebyekiralu mu ngoye ez'ekiralu n'ebikulu ebyekiralu naye ng'ate omuzanyo gwawedde dda babazanyisanga abalalu ku stage omuzanyo ne guggwa abantu ne bafuluma osigadde mu bikolwa bya kiralu ebigoye bya kiralu n'ebiviri bya kiralu naye ng'ate omuzanyo gwawedde dda kati Namyalo kikyayagaza abantu Namyalo mwevume ne Gashumbawo mwerangire nga bwe mwekwana owulidde mudde mu ebyo mwevume bwevumi n'ebyo nebyoga nti ogaggawaza abantu temunya gwe mujja gaggawaza nga bwe mwagaggawazaani muleke kuduulira bantu muleke kuduulira bantu nakutawanya bantu ekikola kino gwe tukirabamu makulu ekyogera nga bagabe ebintu kutolola eggwanga era ne mbasanga nga babimpa nsamba bisambe obisamba weewuwo nsamba bisambe omuntu anaaba obulungi tebamuwa bintu omuntu bamuwa ddobo omuntu eddobo tigenda ovube ng'oyagala omuntu okuba obulungi tomuwa kyennyanja omuwa ddobo n'omuga eddobo balikozesa bwe bati ajja kulya ebyennyanja bimunyuwe kubanga yeevubira alya kyayagala bwe yegiramu ekisava bwagira niye wonera bwa nga baggabira bugabizi ke bakuwadde kona kwogenda nako kati bannamyalo mune bwe batyo ensi ejja bakyawa nnyo myaka 40 kati Nupu yali badde egaba ebintu ebyo kuba tejjanga mu buyinza eri myaka 5 ekoze buli kyewuunyisa eri myaka 5 ekoze buli kyewuunyisa mu myaka 5 butaano gyokka kati Nupu yali badde egaba ebintu ebyo n'eraga abantu future n'eraga abantu eby'omu maaso n'eraga emaaso buli kimu nemwe myaka 4 nga mukyagaba fulampenyi mu myaka 4 mukyagaba fulampenyi era nze Namyalo n'agireeta mu maaso gange ngimukuba omukuba fulampenyi n'agireeta mu maaso gange ngimukuba ngimukuba olidde owe nalabyekawo Gashumba ng'avuma ekitebe ky'NRM okufaako obufu mbwe talabako kitebe kikyafu nga kitebe ky'NRM n'agamba langi bava ku madyo okumusiiga bannange era n'agamba nti n'omukulembeze gwe nga yavuddewo si musanyufu Mwami Museveni
nti kulembera y'ekitebe obukyafu langi ninga gye basiga mu myaka gy'ekyenda kugamba tekitegeereka kiri awo disorganized yabadde mutuufu ku ekyo Gashumba leero namuwagidde ekitebe ky'inaale mu kikulwaza ne Ssenyiga kibi kizibu awo Gashumba namuwagidde yabadde mutuufu kifaananika bubi kirwaza ne Kookolo kitebe ky'inaale kikyalina amategula agaliko ne asbestos yaliwa amabaati ag'eddaago agalwaza Kookolo agalinga kategula naye nga ntegedde kati ekitebe ky'inaale mu myaka 4 nga kikyaliko ne asbestos asbestos alwasa ne Kookolo kati myaka 4 ng'ekitebe kikyariko ne asbestos Gashumba yabadde mutuufu ekitebe kati ekitebe kifaananidde bwekyo ne toyireeti munda zirabika okuba nga zazibikula zaafa tezifulashinga era kati omuntu bw'agenda ku kitebe ky'inaale akomawo na bulwadde zitooka okuba nga toyireeti tezikola ebiyigo tebikola tulinawo kyajingira kati abo be bagenda okutereeza eggwanga myaka 4 nga n'ekitebe kyabwe kibalemye tekisoboka ekyo kifu nnyo mpozi nga tumaliriza baŋŋamba akatambi kagundi katambula nnyo akabbe mu kiibi tukabbe mu kiibi katambula nagajja kuwonetera oluzibu akantu kati naye nabagamba nga bw'abaana kantu babakagazaaki nga bakali bubi buli akakwata kayongerayo bwongezi abe mu kiibi yasinga efitina mu Uganda tumalirize programu si kumaliriza programu nadde ndi awo n'abegundi ne bankubira abaawa Delta TV ne baŋŋamba wayogedde ku ba CBS ne naffe wano atugobesezza ku Delta TV wale ya Mungu nina abakozi nga bana bankubidde ku Delta TV ne banga gwe ne wayogedde ku CBS ne wano agobesezza abakozi ku Delta TV nga yabagoba kale katugambe ne baba yabagoba nga yabagoba lwabbola abutatukiza buvunaanyizibwa bwabwe yabagoba bugobi from nowhere kuva mu bbanga kubanga waliwo olimba lugamba nti waliwo enjogera egamba nti tolezanga gwakawala nga tawulidde gwakalenzi abe mu kibi ne bwoba tokoze ekyo oli alina efitina neyeekolako efitina abe mu kibi okumanya alina efitina neyeekolako kyova olaba n'emmotoka avuga ya fitina emmotoka yo gimanyi yonna etunula fitina eri awo yandiroba zinenkadde mwamisima nedda nkubuulira abe mu kibi katumalirize sho mwamisima abe mu kibi neyeekolako efitina kuge n'emmotoka gyavuga ya fitina ne kala gyerina ya fitina Land Rover ziri enkadde naye yakukola ki mwami abe mu kibi fitina agobesezza nnyo abantu bangi abe mu kibi alina efitina oba gwe alina kye yakukola gwe ng'omuntu talina kye yankola talina kye yali yankoze naye abantu bagobesezza ku mirimu bayitirivu ne mukatemba gwe gyogende kubazanyi nabo emizannyo abe mu kibi alina efitina wano mu Uganda teri yasinga abe mu kibi fitina ninga ate yayambyeko abantu bangi mu industry baleese aleese ani mpayo gwe yaleeta awadde abantu bangi emirimu ku rediyo ani gwe yali awadde emirimu gya CBS wakitiibwa yakuwa wakitiibwa gundi yakuleese naye ya sekendi yagira yateekako approval Katonda gye tukolera tukole naye ate ali wakuba nti bali wakitiibwa owekitiibwa yakuwa emirimu ku CBS emirimu gya CBS gigabwa bakitiibwa nedda nze nkubu egisinga kale gigaba bakitiibwa kale olw'okuba nti oli aleese omuntu we kalugezi kati nga nze bwe tumanyiganye nemba nga nina
nga nina wenina omulimu noŋŋamba nti Geoffrey n'omuntu wange asobola okukola nti amuleete tulabe ebyo bibeerawo nolwo ne bino ogenze n'osaba ne bakuwa nga kivudde mu kuba nti n'obusobozi bwo mukulu nasako omukono ne bakuwa nengeri emirimu gya CBS egisinga gyabakitiibwa wakitiibwa yagigaba ebintu ne biri ku CBS era abajasi bakyabanja Katikkiro abamye ssente ebitongole byonna mu land board babanja ebitongole byonna nina abajasi nabo bafuna emisala gya mirundi ebiri sebe waŋŋamba ekitongole ky'ebyokwenda kibasasula ate ne bagati n'emmengo naye basasule kabaka yasalawo basasulwe gwe babawa ssente mmeka ab'ebyokweri bayinza okuba babawa emitwalo 4 buli mwezi ne kabaka bw'abawaayo 4 baba bakola emitwalo 8 bayinza okuba nga babawaana ne kabaka bw'abawaayo 4 baba bakola ne Katikkiro yazigaana oba ebitongole tebirina ssente kubanga wane twali wano n'osoma ebitongole ebiremeddwa okusasulira abantu nagenda okulanga nange ompisizaamu eggaali n'ekyewamwe nabijja kasuku nti namwe waliyo faaza ewammwe eyo simanya faaza tayagala baganda yava ggulu oba Kasuku yalimba waliyo faaza tayagala kigambo muganda ali ku leediyo yammwe mu ofiisi ennene atigomya abaganda oba mukalamujja oba muteeso nedda si kituufu ekyo si kituufu faaza temulinayo faaza omukalamujja taliyo ku kitebe teriyo faaza omukalamujja bw'ataba mukalamujja muteeso ku kabiri ez'ebbiri naye biba bigambo by'abantu kuba nze gyembeera nga sibimanye ebyo naye faaza taliyo omukalamujja bamawanga ag'enjawulo nti tayagala baganda ne bwabaddiru yakiganda nti yakyawa abaganda oba bamukola ki nti ali ku sapiyensa oyo faaza bawaayiriza bambi bawaayiriza balimba oba gwotya buti baleka tumaliriza sho nako olwaleero badde ne muganda wange ngamaliriza bambi mu Mengo musasula abajasi ate nze kyentidde Katikkiro oyinza okufuuka namba 2 mu bantu b'omutima omubi oyinza okusikira abe mu kibi nesaagala obeere namba 2 baleke pozi akasembayo kano kagenda ku KCCA tusaba omukyala Hajjati ebikajjo bisusse mu kibuga ate batugamba bannanyini bikajjo banene eggwanga teririiko munene buli round about bikajjo buli wokoowe bikajjo buli pavement bikajjo ebikajjo birina kutundibwa mu katale n'ebikajjo bisusse mu kibuga wakati ate abaana ababitunda batemu nnyo bakambwe nnyo bampi lwaki bampi bokka ate bambala nampale nnyimpi zokka ate baba n'obuso nga mukaaga abaana bakambwe nnyo bampi okamala batujju bakambwe okamala olidde lwaki buli mwana atunda ebikajjo mumpi naye nsonga nkulu lwaki buli atunda ebikajjo mumpi lwaki baleeta bampi bokka ebikajjo bisusse mu kibuga ekibuga kyonna kikyafu lwa bikajjo ebikajjo bigende mu butale munda ne buli round about bikajjo buli stage bikajjo ku pavement bikajjo ku bitaala bikajjo ebikajjo bive mu kibuga wakati oba bakuba executive director bwe nakoze ku research ne banga nedde ebyo ebikajjo banene be babireeta baleeta tulera 5 ne babiwa abaana bakyafu kamala bagubye ng'embwa enkazi bukambwe kamala buba n'obuso 8 olidde ate kabiri emu lwaki kabiri emu ate lwaki bonna bumpi bwereere lwaki balinayo ku bawanvu ensonga eyo gye mbadde nsaba eterezebwemu kale tweyanza nnyo tweyanzeege mbadde ne New Isma Lubega ekibibi
era njagala okutegeeza nkuba disclaimer nga kali kebakuba ku radio ebigambo by'owulidde si bya nanyini mukutu guno oba abakozi abagukolako yadde omuweereza programu eno wabula bya muntu sekinnoomu. Nze Isima Lubega. Ani? Nze Isima Lubega. Leba bayisima luba olinzita. Kale katubaleke tweyanza nnyo tweyanzeege tubaagaliza akaseera akalungi kwemboozi mu UG gange nze Geoffrey Mayanja weraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga